Dr. Jose Chameleon, Mayor waffe, era mwenna abafisiza awakadde ne mujja olunaku olwaleero okuba naye ekitegeeza ky'amaanyi nnyo. Sijja kwongera bingi nnyo koza olunaku si lwange, naye ensonga lwaki ndi wano kuba nti nno Dr. Jose Chameleon mukwano gwange, mukwano gwaffe ffenna, tasosola kubanga nti nze emyaka mitono nnyo gye maze mu industry, osanga nandibadde situla ku ntebe y'emu naye yansembeza nga bw'asembeza abalala bangi nnyo nga bwe tuli wano. Nga wabagambye nti emyaka 20 n'okusoba gyamaze mu kintu kino, nze nali ndowooza nkyali muto nnyo nga sisuubira nti nno ndiyimba n'okuyimba. Naye okubanga essaawa zino tuli wamu, kya mukisa nnyo gye ndi era nkisanyukira nnyo. Dokita mukwano gwange, famire ye njagala nnyo nnyo, era nga wabagambye nti ajja n'ewaka ne tulya ku mmere ffenna, nzaani afumbira ku dokita emmere n'agirya, nti si buli omuntu asobola otrustinga omuntu ku bintu ebimu ng'ebyokulya, naye dokita abadde mukwano gwange. Najja waka nansurprisinga nga simusuubira, ne tunyumya ne tulya ffenna, kitegeeza ky'amaanyi nnyo. Kitegeeza nti muntu w'abantu era nga bw'atuyisa ffenna nammwe bw'azza abayisa abaagadde ebbanga ddene era mwebale kumwagala. N'olw'ensonga eyo ye muntu agenda otutegeera, ye muntu atumanyi bye tuwagala, bye tuyiseemu na buli kimu, okuba nti nno era gwe twetaaga okutuma mu nsonga ezikwatagana ne Kampala. So banange nze mbasaba ekintu kubanga atubeereddewo nnyo, sobola kwogera bingi nnyo, naye dokita oyo naliko mu studio najja nampandiikira akayimba, sisobola kwerabira. Nze mutya nnyo nnyo nnyo, naye mu kutya okwo ye respect gye mmuwa nti sisobola nakukikkiriza nti mukwano gwange, naye nkyebaliza Mukama Katonda. Akayimba ke bayita Muudu yajja, tetwamusasula yadde 10, twasiiba mu studio ewa Bbawa ne tusula mu studio naye ng'agamba tulina okukola akayimba akalungi aka Spice Diana. Era mwebaza nnyo dokita, weebale nnyo kunjagala. Mukama akuwe byonna byonna by'osinga okwagala. Nzaani abeera mukwano gwo, bannange mumuwe obululu bwonna. Nze nze Spice Diana ndi naye, mbadde naye era ngenda kubeera naye ebbanga lyonna lyonna. Njagala okwebaza buli muyimbi ali wano. Omanyi ekintu okuba awamu kintu kikulu nnyo, tewali muntu atuuka ku buwanguzi nga talina bantu balala. So tubadde kye tuli kubanga mutwagadde, kyova olaba tubaagala. Tugezaako nnyo okukola ebibasanyusa kuba nammwe mutwagadde. So njagala okwebaza buli muyimbi, buli muntu yenna ali wano ku lwa dokita. Njagala okwebaza Palaso, omwami ono y'omu ku bantu abamenkinze Spice Diana. Yeyampa kolabo yasookera ddala, yanzikiririzaamu kuba nalina akayimba kamu. Ne tukola kolabo yaffe lwe lumu ku luyimba olusinga amaanyi mu nnyimba zange ebbanga lyonna. Yonna gye ntambule ne Kenya oluyimba lwe bamanyi olwa Spice Diana. I love you Palaso so much. Tubadde ne differences zaffe ng'abayimbi, naye tubadde ekisinga obukulu okusigala wamu Mayanja family yo nga family, okuviira ddala ku mama Mayanja, buli omu bannange banjagadde. Simanyi kye ngenda Bbawa naye nina kukola kikubeererawo buli Mayanja yenna, buli bannange simanyi bigambo nyinza okwonoona, naye nga tubaagala nnyo. Bambi mwagale dokita, mumuwagire, tumusindikeyo kubanga yamanyi kye tuwagala, yamanyi ebituluma, yabadde muffe, yamanyi buli kimu kye twetaaga. So mwebale nnyo mwenna mwenna abaze Mayanja, nkwagala nnyo dokita nnyo. Mukama akumpeera ebyosinga okwagala. Thank you. Mbere n'olunaku olulungi. I'm very happy to see all of you here. DJ Shiru, Chameleon, Fresh Kid, Fresh Daddy, Victor, VJ Junior, Spicy Kange, Spicy Kamwe, Khalifa, Manager Roger Wange, Timo. Mwenna bambize sina bingi bya bagamba, mkyejagala bagamba tugendera ddala maaso, tuli bavubuka b'amaanyi ate lino eggwanga lyaffe teryagenda dikyusa okuleka nga situsituse. Mu maanyi gaffe oba mbunafu bwaffe tugenda tambula ne Dr. Chameleon tujja tuuka. Bana baganda nge mwebale nnyo okujja. Spice, I love you so much. Henry Kasozi, all of you my people, I love you guys. Sina bingi kampa abalala omukisa okwogera bannange, mwebale kubaawo bambi kyakabi. Okay, tuenza bandi baddingana ne beekyawa ne baddingana mwami na mukyala, bintu byawe bizibu era twabatuuziza babiri. Kale abo bo mbeesonyiwe. Oyo bamukoma mwayawukana gw'olina omuzindalo gunagambye tubawo nga tondayo. Kale bachajja ne Mickey Wine Sulubada bada HM naye akubiddeko nga bali mu kkubo, n'abalala bajja bangi nnyo, ba King Sir bangi nnyo, titulina na wakubateeka.
kale nga sabo DJ kubayo kubuyimba bonna nga buli mu mukona mukamu buli kolaba sina kindi bachali bapa bataliwo si ono waliwo oli alekana nnyo twegwe oli oyi wama muzeyinawo mumanyi wamma bayaye ono ekyamaanyi bwabwe mumanyi naye obuyinza omuzindalo gwoli omuzindalo gwe gwe bakuwadde nanyini wago kakubulira enjiri gy'olina okukubirako kuba jalowooza bangabidde ate oguteekewo okuyimba music okwata wano tonyiga byotamanyi bakulaze ate gwamanda tegukyajiba dadi ewatuukidde Paul Mutabazi naye muyimbi siwubuuza ku bantu sibo yo amanya Mutabazi Paulo ata Fresh Kid Uganda Cerebral Superstar abasinga ndowooza muntegeera nyina essanyu ly'amaanyi okubeera wano mu mukolo gwa Jose Chameleon ng'alina kyatwanjulira obudde buno era tumwagaliza buwanguzi tuusa okwaniriza abagenyi abakulu abali wano bonna abasereba ab'amaanyi Spice Diana n'abalala beesibeemanya mwebale kujja yamaani kale byebyo nno Fresh Kid sewo nawe weeyanjula eri abantu Senyanyo Patrick bebaza mwonna okubeera wano kulwa mukwano gwange Joseph Mayanja known as Chameleon era tumwagaliza buwanguzi nze sirina bingi kati oluvannyuma lwokuba nti nyanjudde abantu abo banayibadde nsaba microphone eno ngizeeyo ewa MC Kaspat naawe ngenda kuwanjulwa Kaspat ono Kaspat mukwano gwange emyaka egiwera 2 n'omusobyo Kaspat twatobadda nga tuli ku bagitanga pub kyeno DV8 DV8 ya luvannyuma waliwo eno yasooka gye bayitanga ni yali waggulu ey'oku taxi Park View ebiseera bye nga muganda wange Kyagulanyi Honorable Sentamu nga bamuyita Bobby Rob nga lile mukwano gwe bayitanga Master Palot and Bobby Rob kati tuva ngende Kenya komonga mpuli akayimba kagoma ka Lubendera abaka nembuza Kaspat oya kayimba ako kenpulira kani Kaspat nangamba ko Bobby Wine nemugamba Bobby Wine yaliwa kuba Kenya limazeyo ki ebbanga nangamba yalinga Bobby Rob nemugamba hapana kino kinyumya nga sinza kirumamu nemugamba manchi ogojja okola Kaspat mundeetere ekya kulwalirwa kuna Kaspat n'agenda ekamoocha ekira ajja ne Bobby Wine ensene ine ebyamagero bakwano bange najja ne Bobby Wine bwe nayimidde bwati Kasonda nimukuzanya ebimashini byange binalinzanye bya gambling ebiseera ebyo nanga bwe Bobby Rob Bobby Wine nimugamba ngino omuntu lyanga mukola ki nga mujjukira nimugamba akayimbako bakakuba nnyo mwanje eno kata tulina okugendako muki mwanje nangamba waaba kyaliwo mwanje nawo mwana ba mwazi sijja kugendayo nagenda ne banzoleya nimugamba wa nze namama miye tujja kugenda nenkwata Bobby Wine tugenda ffenna mwanje eno era nga nkulayirira gwe mulonzi gwa Bobby Wine gwe yasooka okugenda muki ebisigadde nja byongerako ng'obudde butuuse kankomaawo microphone gizeeyo wa Kaspat abeka ati kyatugamba nawe bagambe